yakusabira bazadde nabaana era nga tukkiriza nti omwana bw'abanga aperforminga n'omuzadde nga aperforminga ago ge maka agakula era ye Uganda eyeyagaza. Okay. Yes. So twakitandise Monday tugenda paka ku Friday. January tumuwunzike bwe tutyo. January tugenda muwunzikira mu ssaala ez'amaanyi ddala. So tugenda paka Friday. Era nga tukkiriza nti mu nnaku zino 5 ze twawaddeyo omuzadde tasobola kukulwamu gap. Tasobola kubulwamu wagamba nti luno lwenja okusobola okulumba Kanani n'abaana bange bonna. So nze kennyini mbaanoyintinga njogera ekigambo kya Katonda ate njogera ebigambo eby'okubuulirira. N'olwekyo omuntu akitwale nga kikulu. Omanyi omwana w'abasabi naye ku ssomero asabira ne banne. Yes. Omwana w'abalogo ne ku ssomero aloga banne. Era ebeera risiki y'amaanyi. Omwana wo bw'otomuteeka mu ssaala, bw'otomunnyika mu musaayi gwa Yesu, ng'ogenda musindika mu baana abangi. Ekituufu. Abaana abo balina ebintu bingi era nga bali nti bangi, buli omu ava gy'ava. Kati ebintu ebyo bajja nabyo mu baana bannaabwe. Ekituufu. Era bw'oba ogendera obwana bw'abasabi, era busabira banne waabo nga balwadde, busabira banne waabo nga bafunye injuries. Kaba n'omutima ogulina empathy. Akaana kali akava mu balogo nako kaba n'omutima ogutasaasirira ddala. Ekiruyi. Era we kaddayo ekakaloopa. Nandibadde mu kifo bwe kiti ne waliyo akaana bakayita Apollo kandi bubi. Olinga gatofaayo. Ndeetera ekitabo kyako boddayo kuno funa ky'okabbako. Kati essaala ennyika abaana mu Katonda babe n'ate ekinyuma nnyo n'obamuweera ddala abaana ba Mukama n'ekinyuma n'obamuweera ddala n'obasabira Mukama abaana bange bawa amagezi bakuume, tobaganya kugenda mu mize, tobaganya kulwala galwadde agagwa obugwi, tobaganya kubeera kidnapped kugenda ku saddaakibwa. So tufuna akadde omuzadde kaatafuna waka. Ewaka osobola okuyita omwana n'omusabira naye tomusabira in details. Kati wano bwe tuba tukikoze nga tuorganizinze nga kusabira abaana ojjayo essaala zonna abaana bonna n'obabikka. Yes. You cover them under the precious blood of Jesus. Olugendo lwabwe n'olusabira badde scholars abanaavanga ewaka, badde schoolers n'aba boarding school bonna. So it's our culture. Nti tutandika omwaka ate n'ekirala Musumba kyenzijjukidde nti abaana abagenda mu bisulo baba bagenda kumalayo kumpi emyezi 3 mirambirira. Yes. Nga tozeemu kumusinkana. Bawawo kagapu ka visitation day. Naye oteeka mu percentage y'okubanga bali awe. Yes. Katono tekayina nakyeka. So nga wano omusiibula weetaaga okumusimba essaala nga yeeyo. Naye ate n'akimanya Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go. Nti n'okusaba kitundu ku bulamu bwe. Tewaliwo bulamu awatali kusaba. Tewaliwo success awatali kusaba. Tewaliwo obuntu bulamu awatali kusaba. Omwana akiwulire nti omusabidde okubeera omwana atali mulalulalu. Yes. Akiwulire nti omusabidde okubeera omwana omulamu. Akiwulire nti omutaddeko olukomera lw'abamalayika bamukuume. Yes. Kakati gwobeera osaba ssaala naye ng'ate on the other hand you are training up your child. Oyina ky'omuteekamu. Oyina ky'omutaddemu. Ebyo ebintu ebyo ebiyingira ku mwana baby class P1, P2, P3, P4, P5. Actually ndoza bye tusinga okujjukira byonna bikomawo mu P5, P6. Era batono nnyo abanyumya
wadde nga balina zi PhD ng'emboozi yaabwe esukka primary wakigenderera ogambye nti batono nnyo abanyumya emboozi enyuma abanyumya ebyashepinga obulamu abanyumya bye baalaba ne bye baawulira nga bisukka primary era abantu bangi baba baboogera olowooza nti tebaasoma secondary olowooza tebagraduatinga kubanga secondary terimu kutwala mmere ku ssomero eggolu secondary terimu nnyo okusamba kapiira secondary terimu kibooko zooga nti awo headmaster nyini yanneekubira oba master secondary is another thing so ebibeera bisooka ku carbon bye bibeerawo from primary 1 to primary 7 mu bufunze gy'emyaka egishapinga obulamu bw'omuntu ye foundation level kati kyobeera omutaddemu awo bayibuli kyegamba mu ngero 22 olunyiri olw'omukaaga nti manyiiza omwana mu kkubo mwagenda okutambulira train up your child in the way he should go kati omwana gwobeera omusabira naye nga naye muli kaboni ekwata bamalayika be bankuuma siteekeddwa kubeera wa mpisa mbi siteekeddwa kwegatta ku gurupu embi siteekeddwa tebateekwa kunsaddaaka so conscience ye oba nekyogitaddemu. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.